Ekire ky'enkuba kino kyabaddemu embuyaga ey'amaanyi ekyaviiriddeko abatuuze mu byalo eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Namisindwa okukabattwawo ng'entulege kyatandise saa 9 olunaku lw'eggulo. Eno yakozesa abantu ku byalo eby'enjawulo ebiwera 6 okuli Bukibayi, Butemulani, Lwakaaka, Bukoma, Bugemo ne Buuma nga bino bisangibwa mu tawuni kanso ya Lwakaaka mu disitulikiti y'e Namisindwa. Shaban Malokome y'omu ku batuuze abakoseddwa embuyaga eno bwe yabambudde amabaati ku nnyumba ye atutegeezezza ng'enkuba eno bwe yamusanze mu nnyumba ng'ali ne mukyala we oluvannyuma ne balabira awo ng'amabaati gabikkuka. Enkuba yatandise n'efulumisa ennyumba n'ekyako amapaati n'ekasuula eri. Okwetaasa ono bwe yaddukidde wa mulirwana era nga gye baasuze. Ne tutuuka paka wa neiba waffe kati twabadde nga twasuseeyo paka ku makya kuno. Agamba ekyabayambye mu kiseera ekyo kwe kubanga abaana baabwe tebasangiddwa waka nga abamu babadde bakyali ku ssomero so nga abalala basangiddwa wa mulirwana kwe kuwona. N'abadde n'abaana nga bali ku ssomero kati abalala babadde nga bali wa neiba. Ng'enkuba ekedde tebasobodde kubaako kye bataasa okuva mu nnyumba nga byonna babikukumbye kubisuula bweru olw'okwonooneka. Obuliri bwonna buweddewo n'esusitula n'ebusuula eri kati ndi awo byemuju byonna yanyonenesa ebintu kabata oba byonna amasawaani kepumba kyonna kiweddewo. Ye Amina Kiong agamba nti amawulire g'okusaanawo kw'ennyumba ye yagafunidde ku ssimu bwe yabadde agenze mu misomo gy'aba VHT. Okujja okutuuka waka buli kintu kyonna kitobye, amabaati kagenze n'ebiti byonna ne bimenyekamenyeka bigenda ne byesuula eri ku biti. Ng'oggyeko okusula enjala olw'emmere okwonooneka mbuba n'ekiro kyonna bakimazeko nga bayimiridde. Era gyo twayimiridde buyimirizi wano mu ddiiro ne tufuula paka ku makya kati tewali kyosobola kwebiika, tewali kyosobola kwebakako. Enkuba eno yonoonya ebintu omuli amayumba, amasinzizo omuli amakanisa n'emizikiti wamu n'ebimera. Many houses, cows, plants, maize, bananas. Abantu baffe bonna basuze bubi. Pewo yaze nesitula nga amabaati gonna neteeka ku muti. Emanje kanguba ebikere n'omukongo n'embeera obwerere bweru n'embewo sina kyeyinza okwebiika. Tulina ne betulabyeko nga bagezaako okukuŋŋaanya ebintu byabwe ebyasigalidde okubitaasa okwonooneka. Abatuuze batubuulidde nti bafiiriddwa ebitagambika nga kati tebamanyi waakudda. Tekuli wate lipaati limu lyensobola kuteeka ku nyumba ino amapaati nga 30. Kati ebintu byonna bitukudde kati tetumanyi kulongooza nyumba oba school fees. Bagamba nti n'emmere gye babadde basibidde mu nnimiro ng'erinda nnaku nkulu yonna yayonoonese kyokka nga waliwo n'ababadde beewoze ssente ne basimba nga byonna byakulukuse. Tubadde tukumiridde Idi etuuse kati amatooke gonna gali wansi etumanya abantu bagenda kulya ki. Ate enkuba eno eyasoose abantu bagenze ne basimba kasooli kati kasooli yenna agweredde wansi. Baagala gavumenti ebasuula omukono mu mbeera mwe bali. Nsaba gavumenti ejje eyimirire naffe mu kadde kano tulabe engeri gye tusobola okutaasaamu abantu baffe. Nga bwe balinda gavumenti basabye abantu okwettanira okusimba emiti okusobola okukwata embuyaga eno singa eba ekomyewo. Kuba emiti tegiriiwo nnyo mu bungi era twetaaga tuzimba emiti oba oliawo gye tukwatireko ki empewo eno. Omuyaga okufaananako bwe guti gulabiddwako mu bifo eby'enjawulo omuli ne Kalangala gye gwagoyeza abantu ebitagambika.